السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Olunaku olwaleero tugenda kulaba agamu ku mateeka ga tajwidi. Olunaku olwaleero tugenda kulaba etteeka erya ensoma ya ra'u. Ra'u erina ensoma ey'enjawulo mu Qur'ani wabanga ogisoma okusinziira mu mbeera gy'oba ogisanzeemu. Ekisookera ddala olina okuba ng'omanyi obuvo wa ra'u nga wabutegeera, era obuvo bunene onnabeera nga mbusomesa bulungi nnyo. Wabanga tonnaba butegeera beera ng'onoonya vidiyo eyo, oba wabanga onfunye ku WhatsApp nsaba ngikuweereze ekulambika engeri ra'u gy'esomwamu. Kozi okugezaako okubanga nkuggyirayo ekifaananyi ekyangungu. Ra'u twagamba nti okwata ka tiipu n'okawanika waggulu ku kibuno. Okawanika waggulu ku kibuno olina okulekawo space. Wakati w'akatiipu k'olulimi nga omukka gulina okuyitawo awo nga w'olaba wano mu kifaananyi kyaffe. Omukka gulina okuyitawo obanga osoma n'ogamba nti Ramadan, Ridwan, Ruh. Ra'u bwe tutyo bwe twagamba bwe tulina okuba nga tukola tutya, bwe tulina okuba nga tugisoma. Wabula ekyo ng'okitadde ebbali, tulina okuba nga tumanya nti ra'u waliwo ebiseera ebimu olina okuba nga ogisoma nga nzito, ate ebiseera ebimu olina okugisoma nga mpewufu, olina ogiwewula. Ye kaakati okuwewula n'okuzitoya ra'u okikola otya era otegeera otya nti wano ra'u mba ngizitoyezza, wano mba ngiwewudde? Kyetugenda okuba nga tutunulako, kyetugenda okuba nga tutunuulira olunaku olwaleero insha Allah. Naam, kaakati ekifaananyi kyaffe kino eno kyetulaba kitulambika engeri omuntu gy'alina okuba nga asomamu ra'u eno enzito n'empewufu. Ekifaananyi ekiri ku ddyo bw'oba okitunuulidde kyawukana n'ekifaananyi ekiri ku kkono, mu mbeera nti ekifaananyi ekiri ku ddyo, ekifaananyi kino eno kye tulaba kye kitulambika engeri omuntu gy'alina okuba nga akolamu olulimi waba ng'asoma ra'u enzito. Nti olaba nti ra'u katiipu k'olulimi kalina okusigala eri ra'u gye twagamba gy'erina okuva, wabula eno emabega walina ossituka. Kati wakati omuntu n'akolawo ka space nga kalinga ekikopo. Twagamba ennyukuta enzito obanga ogisoma, eyo nayo vidiyo nagisomesa omusomo gw'ennyukuta enzito zitwalaba, nagisomesa era oba tugirina beera ng'oginoonya. Twabeera nga tusoma nti ennyukuta enzito yonna omuntu waba agisoma wakati olulimi lukola shape eringa ekikopo. Sakitati nti omukka we guba omuntu waba asoma, omukka gwekuŋŋaanyizaawo mu space eyo, ennyukuta eyo neebanga ezitowa. Kati ne ra'u nayo bwetyo bwekola. Katiipu kabeerayo eri gye tugambye gy'eva, ate n'eno olulimi gye lusembera ne wasituka, omuntu n'asoma ra'u nga nzito. Ye ra'u enzito ewulikika etya ne ra'u empewufu ewulikika etya? Kyetugenda okutunulako olunaku olwaleero insha Allah. Pozi ate singa oba owewudde ra'u eno ojja kwetegereza nti katiipu kwokka ke kabeerayo eri waggulu kowanika, ekyemabega olulimi emabega lusigala luli flat, telusituka kukola kikopo kiri kyetulabye ng'osoma ennyukuta enzito. Kati katufune enjawulo mu nsoma yaazo then tubeere nga tweyongerayo. Naam, kaakati ekyokulabirako tugenda kijja mu bigambo eby'enjawulo bye tulaba wano insha Allah. Ensoma yaabyo tuyisoma tutya? Waliwo kino ekigambo tugenda kisoma Ramadan. Osoma ra awo oba ogizitoyezza Ramadan. Ramadan. Ne kino kafaru awo oba ozitoyezza ennyukuta eya ra'u. Naye ate okuwewula tugenda kujja ku example y'ebigambo bino ebiri. Waliwo kino tukisoma Ridwan, Ridwan. Then ne kino Rih. Olaba nti tugamba ri oba rih nedda,
jagamba rih kiri ramadan kafaru ridwan rih kansubire enjawulo tugezaako gifuna eri eya ramadan oba kafaru olaba nti ennyukuta eno oyivaayo ng'ogiwulira nti eba nzito kafaru ramadan ramadan naye otuuka ku bino ebiri ridwan ne rih olaba nti oba ogibobula katulabe embeera ezo ezikuleetera okuba nga olina okuzitoya raawu ate olina okuba nga nezo ezikuleetera okuba nga olina okugibobula insha allah oba oliawo tujja kitegeera nnyo. Naam, kakati ennyukuta ya raawu esobola okuba nga nzito oba nga mpewufu oba osobola okuba nga osobola ogisoma nga nzito oba nga mpewufu oba nga okkirizibwa okugisoma ekimu ku bibiri sinzira ky'oba oyagadde. Gye emiteeko gy'olina okumanya mu mateeka agafuga raawu nga bwe tulabye raawu bw'ogisoma nga nzito ne bw'ogisoma nga mpewufu. So kati omulundi guno eno tugenda kulaba biseera ki oba mbeera ki raawu mwolina okuba nga ogisoma nga nzito. Kyetugenda otandikirako ogisoma otya nga nzito era biseera ki raawu ebeera mu mbeera ki bw'olina okubeera nga olina ogisoma nga nzito. Section ye tugenda otandika nayo insha allah. Naam, kakati kyolina okumanya raawu olina okuba nga omanya oba osinziira kolina osinziirako okutegeera ogenda ogisoma otya. Kisinziira empeerezi eri ku raawu, kisinziira empeerezi eri ku raawu. Mu Luwarabu tulina empeerezi 3 eziri meja, tulina fataha kasira ne dhamma. Kakati omuteeko ogusooka ebigambo bino nabiwandiise mu mbeera nga buli kimu kirina kyekikiikirira, buli kimu kirina omuteeko gwe kikiikirira. Ekigambo ekisooka ekiri ku right waggulu tukisoma ramadan. Lwaki? Raawu eriko fataha. Buli raawu webeerako fataha raawu eyo olina ogisoma nga nzito. Nosoma ra, tosoma ra, tosoma ra. Ramadan nedda ramadan. Shahru ramadan omuteeko ogusooka singa raawu esangibwa nga eriko fataha. Omuteeko ogwokubiri kyekigambo ekiri opposite ekiri waggulu ekyokubiri tukisoma ruh. Kitegeeza nti raawu buli wogisanga nga eriko dhamma, raawu buli wogisanga nga eriko dhamma oba yeekulembedde oba eri wakati wa kigambo as long as eriko dhamma olina okuba nga ogisoma nga nzito. N'ogisoma nti ruh. Kafaru. So buli kigambo kyonna ky'onaasanga mu Qur'an nga raawu eriko dhamma olina ogisoma nga nzito. Ruh gw'omuteeko ogwokubiri. Omuteeko ogwokusatu singa raawu esangibwa nga eriko sukuuni, singa raawu esangibwa nga eriko sukuuni naye nga ennyukuta egikulembedde eriko fataha, ng'ennyukuta ekulembedde eriko fataha ng'ekigambo ekyo ekiri ku layini ey'okubiri ekisooka tukisoma Maryam. Raawu eba erina okuba nga nzito, togenda gisoma Maryam nga tutera okuyita bannaffe oba abaana abawala be bayita ba Maryam, tubayita Maryam. Tulina gisoma Maryam, awo raawu oba ogibobudde olina soma Maryam. wa Isa bina Maryam, si Maryam. Tosoma Maryam, osoma Maryam. Then omuteeko omulala singa raawu era esangibwa nga eriko sukuuni naye nga ekulembeddwa, ennyukuta egikulembedde eriko dhamma.
wali tulabye ng'ennyukuta ekulembedde eri ku fataha. Kati then singa esangibwa ng'eriko sukuuni naye ng'ennyukuta ekulembedde eriko dhamma, olina ogisoma nga nzito. Ekigambo n'okisoma okugeza al-Qur'an, tosoma al-Qur'an, like tolina kuwewula ra'u, erina okuba nga nzito. Qur'an, al-Qur'an, al-Furqan. Singa ra'u ebeera nga eriko sukuuni ng'ekulembeddwa ennyukuta ng'eriko ki, ng'eriko dhamma, olina okuba nga ogizitoya mu mbeera bw'etyo. Ogwo omuteeko gwakuna. Omuteeko ogwokutaano gubeerawo singa ra'u ebeera eriko sukuuni. Singa ra'u esangibwa nga eriko sikuuni nga ennyukuta egiddiridde okuva emabega nayo ng'eriko sukuuni, then kati ennyukuta ey'okusatu ng'ovudde emabega ng'eriko fataha. Nkiddamu, singa ra'u esangibwa nga eriko sikuuni, ennyukuta egiddiridde nga tuvudde emabega nga naye eriko sikuuni, then ennyukuta ey'okusatu ng'ova emabega nga ye eriko fataha, ra'u tulina okugiwewula. Weetegereza example gye twawa neeno, weetegereza example gye twawa, ekigambo kiri wal asr. Lwaki tugamba ate ra'u esangibwa nga eriko sukuuni? Olw'ensonga nti tuba twagala kuyimirirawo ekigambo. Kati ng'eyo aya eri mu suratul asr, kiri ekigambo just kimu era eyo aya emu. Kati jjukira mu Bawarabu oba mu nsoma ya Qur'ani, oba ogenda okusoma, ogenda kuyimirira ku kigambo, ennyukuta esembayo ogiteekako sukuuni. Si mu biseera byonna, naye as long as eri mu mbeera nga tulaba ekigambo ekyo al-asr nga esembyayo ennyukuta emu nga ra'u bw'etyo, ogiteekako sukuuni. Ogiteekako sukuuni mu nsoma, ogiteekako sukuuni ennyukuta esembayo. Kati kyobola nti tugikonsiderize nti ra'u wanene ebeera eriko sukuuni kubanga tuba tugenda kuyimirira ku kigambo wal asr. Singa kubadde kweyongerayo then awo tuba tugenda kisoma bulala, tuba tugenda teekako empeerezi yayo eriko. Naye as long as tugenda kuyimirira ku kigambo ekyo, ennyukuta esembayo ku kigambo kye tugenda oyimirirako tugiteekako sikuuni. Kiba kitegeeza nti awo ra'u tugenda gikonsideringa nti eriko sukuuni. Kati awo ra'u bwebeerako sukuuni, ennyukuta eddako ng'ova emabega eya saadi nayo yiyo gira nti eriko sukuuni. Kati tutunuulira ennyukuta eddako ebeera ey'okusatu ng'ovudde emabega ku ra'u. Waneeno tulinawo ayini eriko fataha. Kasita esangibwako fataha, then ekyo kye kigenda okuditamininga ra'u oba tugenda gizitoya oba tugenda giwewula. Kasita esangibwako fataha, ra'u oba tuba tugenda gikola ki? Ra'u tuba tugenda kugizitoya, tugambe wal asr. Era mu mbeera y'emu ku mulundi ogw'omukaaga oba ku muteeko ogw'omukaaga, singa era ra'u eneesangibwa ng'eriko sukuuni, ennyukuta egiddiridde nayo ng'eriko sukuuni, then ennyukuta ey'okusatu ng'ova emabega ng'eriko dhamma, era wano ra'u eba erina okuzito, tuba tulina ogifuula nga nzito. Innal insana lafi khusr. Ra'u tugamba khusir, tugamba wal asr, nagamba wal asr, then innal insana lafi khusr, tugamba lafi khusr. Awo ogiwewudde olina gamba khusr. Olulimi fuba okulaba ng'olukola nga bwe twagambye, olina okuba nga olusitula mu mbeera nga bwe twagambye, okuba nga oggyayo ensoma eno eya ra'u enzito, lafi khusr. Bw'otyo bw'olina okuba nga osoma ekigambo ekyo. Gwe muteeko ogw'omukaaga. Nagambye buli kigambo ekiri waneeno kirina omuteeko gwe kiri presentinga. Then omuteeko ogw'omusanvu
gubeerawo ra wetubeera nga tulina okuba nga tugizitoya oba nga tugifuula nga nzito, gubeerawo singa ra esangibwa ng'eriko sukuuni. Ra eno singa esangibwa ng'eriko sukuuni, kino kibeerawo nga eri mu kigambo, like ng'ekigambo kiri kimu ng'eri wakati, ra ng'eriko sukuuni naye ng'ennyukuta eddako, nnyukuta y'emu ku nnyukuta enzito. Jjukira twasoma ennyukuta enzito nagambye oba tewazisoma nga tozimanyi beera ng'ozinoonya vidiyo kweri oba beera nga onkontakitinga mbeere nga nzikuweereza. Ra eno singa esangibwa ng'eriko sukuuni nga ennyukuta egiddiridde y'emu ku nnyukuta enzito ate ng'ennyukuta enzito teriiko kasira oba obukwakulizo obuwulidde. Ra singa esangibwa ng'eriko sukuuni ng'ennyukuta egiddiridde y'emu ku nnyukuta enzito ate ng'ennyukuta enzito teriiko kasira, awo ra kyatteeka olina okuba ng'ogifuula nga nzito, nga nzito. Kozi akakwakulizo ke neerabidde, singa ennyukuta ekulembedde before ra nga tennaba kujja weba ng'eriko kasira. Singa ennyukuta ekulembedde nga ra tennaba kujja ng'eriko kasira, okugeza ekigambo kino ekiri ku muteeko ogw'omukaaga firqa, faa'u eriko kasira, ra'u nejja ng'eriko sukuuni. Kati then netugoberezaako qaafu emu ku nnyukuta enzito ng'eriko fataha teriiko kasira, then awo kyatteeka ra oyo olina okuba ng'ogizitoya n'osoma nti firqa, mirsade, mirsade, inna rabbaka labil mirsade, inna rabbaka labil mirsade. Togamba miri, togamba firqa, nedda nedda. Awo oba ogiwewudde ate ng'erina kuba nzito, tolina gamba firqa, olina gamba firqa. Tolina gamba mirsadi, olina gamba mirsade. So ogwo gwe muteeko ogw'omusanvu. Singa ennyukuta ekulembedde nga ra tennaba kujja kasita esangibwa ng'eriko kasira, then ra nejja ng'eriko sukuuni, kati ennyukuta egiddako eddiira ra nejja ng'eriko fataha, nejja ng'eriko fataha, I mean nga erina empeerezi naye ng'empeerezi eyo si ya kasira. Then awo ra oba olina okuba nga ogifuula nga nzito. Ogwe muteeko ogw'omusanvu. Omuteeko omulala era nga gwe gusembayo, giri emiteeko 8 oba engeri za mirundi 8 nga singa oba ozisiŋŋaanyeemu ra eyo oba olina okuba nga ogizitoya. Kati tuli ku muteeko ogusembayo ogw'omunaana. Singa ra eyo esangibwa nga eriko sukuuni naye ng'ennyukuta egikulembedde eriko kasira, naye nga kasira yaayo, kasira y'ennyukuta eyo si nti oba kweri nga tugiraba wabula nga tugitaddeko olw'embeera ey'ekigambo gye kirimu. Okugeza nga waliwo kye tuyita hamzatul wasl. Hamzatul wasl eno ye hamza etuyamba okuba nga tusoma ekigambo nga singa eba teriiko ekigambo kiba kigenda kaluba, tuba tetusobola kisoma. Kati then waliwo hamza gye tuyungako, ebiseera ebisinga just bateekawo buteesi alifu ne bateekawo akantu nga kano ke mulaba wano eno. Akantu kano bwe kati kaba bwe katyo, kaba kaagala faanaganamuko kasaadi waggulu. Eyo kasita ogisanga ebeera hamzatul wasl. Just eba etuyambako okuba nga tusoma ekigambo kino. Ekigambo katugeze nga kino ekigambo kye twaleese irji'i. Asliya oba normally ekigambo kino kitandika na ra eno eya sukuuni, kitandika na ra eno eya sukuuni, wabula olw'ensonga nti tosobola kutandika kusoma kigambo nga kitandika na sikuuni. Sikuuni tesobola kutandika kigambo, wakati oba ogenda kisoma otya, kiba kigenda kaluba. So kati
Abarabu kye baakola ne bagamba nedda katufuneyo kye tuyita hamzatul wasl, geno tuyambako okubanga tusome ekigambo bwe kiti. Kakati kye baakola nga baddira ne bateekawo alifu eno oba tugiyite hamza wagiyita hamzatul wasl. Kakati we bagiteekawo ne bagamba nti kati empeereza egenda ku hamza eno ejja sinziira ku kigambo kyo kyennyini kye tugaseeko hamza kiri kitya. Singa empeereza egendako either ebeera ya kasira oba dhamma, either ebeera ya kasira oba dhamma. Okugeza singa kwe tusinziira empeereza okugendako tubala ennyukuta eri mu kifo ekyokusatu nga ne hamza nayo gigaseeko. Kati okugeza ku kigambo kyaffe kino kiri irji'i. Kakati ng'obala nti alifu yeesooka, ra'u neddako, jiimu yeddako. Kati empeerezi gye tusanga ku nnyukuta ey'okusatu kati mu mbeera bweti ennyukuta eya jiimu yegenda otuwa ki ekyokukola, yegenda otuwa ekyokukola oba empeerezi gye tugenda oteeka ku hamza. Singa tusanga ku nnyukuta ey'okusatu eno nga kuliko empeerezi eya kasira oba fataha, hamza tugenda giteekako kasira. Singa tusanga ku dhamma then hamza tugenda giteekako dhamma. Oba kategeerekese, singa tusanga ku nnyukuta yaffe eno ey'okusatu nga tubaze okuva ku hamza then nga kuliko kasira oba fataha, tugenda teekako kasira ku hamza. Jukira nagendako empeerezi bbiri, either kasira oba dhamma. Kati singa tusanga nga kuliko dhamma ku nnyukuta yaffe ey'okusatu then ku hamza tugenda giteekako dhamma. So kati kino ekigambo kyaffe kibula nti tukisoma nti irji'i olw'ensonga nti ku jiimu kuliko kasira. Kati eno kasira eba etuleetera okuba nga ne hamza eri tugiteekako kasira ne tukisoma irji'i. Tulina kisoma arji'i oba urji'i, tukisoma irji'i. Embeera endala ekyokulabirako diweteekako dhamma singa tusanga ekigambo kino ekigambo asliya kirina kubeera iktub, like kaafu yirina okutandika ne sukuni tesobola kutandika kigambo, kwe kugattako alifu eno. Kati empeereza egenda ku alifu eno kigenda sinzira ku nnyukuta ey'okusatu. Kati ono waliwo ekigambo uktub, alifu tugibala nti yeesooka, kaafu yakubiri, kati taa'u yeey'okusatu. Nga twebuuza nti ku taa'u kuno kuliko mpeerezi ki? Olaba nti kuliko dhamma, kitegeeza dhamma yegenda okugenda ku ki? Ku hamza eno ekulembedde tukisome uktub. Togenda kisoma iktub, genda kisoma uktub. So mu mbeera bwetyo. Kakati wetuddayo ku topiki yaffe eya ra'u, twagambye nti singa ra'u eno esangibwa nga eriko sukuni ng'ekulembeddwa kasira oba sawundi ya kasira, naye ng'eno kasira si nti oba ya ku nnyukuta eyo, wabula nga tukitaddeko olw'embeera ey'ekigambo. Okugeza singa ebadde hamzatul wasl, kati ogeza nga kino ekigambo irji'i, tulaba nti alifu tugisomye nga tugitaddeko kasira, naye kasira oginoonya tujja gisangako. Naye gyensi olw'embeera y'ekigambo nga wemba nnyonnyodde, then ra'u tulina okuba nga tugizitoya ne tugisoma irji'i, bwe tutyo. So kakati mu mbeera bwetyo ra'u eba erina okuba nga efuulibwa nti nzito. Kakati ezo zembeera ra'u singa ewa esangiddwa mwemu ku mbeera bwe zityo eba erina okuba nga tugifuula nga nzito. Embeera ziri 8 nga bwe nkugambye nti ebigambo ebyo bigezaako okuba nga bisamarayizinga, bigezaako okuba nga bitufundiza embeera zino eno. Kakati ekikulu si kyakukwata gundi bigambo ebyo, wabula ekikulu kyakutegeera mbeera ezo, kuzitegeera butegeezi, kozi n'okuba nga tuzipracticinga, tuyitiriza okuba nga tuzipracticinga mu kusoma Qur'ani yaffe
zisobole okuba nga zisobola okunywera. Naam, tugenda kuba nga tusoma ate embeera ra'u mwe tulina okuba nga tugifuula nga mpewufu, then n'embeera endala ra'u we tubeera nga tukkirizibwa either okuzifuula nga mpewufu oba nga nzito, insha Allah. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ